Ero mu kanyomero kaffe manya olugendo lwange mwe nkutuusirizaako abantu abakoze obutaweera okubaako ekkula lye batuusa ku ggwanga lyattu beppo nabo bennyini okukyusa obulamu bwabwe. Ne leero ndiko gwe nkuleetedde agenda okutulombojjera okusoomoozebwa kwayiseemu okusingira ddala mu mbeera eya COVID-19. Abamanya nze Byakatonda Samuel gegaga bulijjo sina nikineemu ntate Byakatonda atutegeezezza nti asibuka mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'e Buddu. Nze ndi musajja w'e Masaka bw'ova ekyaza akatawuna akaddakaawo bakayita Kato. Yeah, that's where my history begins. Oli musajja munnabuddu. Atubuulidde ne ku bakadde abamuzaala okuli Cipriano Byalimaana ne Nabayinda Sarah ng'aba aboogerako birungi byereere. Mami wange mukyala Muganda bamuyita Nabayinda Sarah ge mannya ge. Right? Yali mulamu kete. Tata ye totubuuliddeeko. Ye Cipriano Byalimaana. Atubuulidde ne ku misomo gye mwatutegeerezza nti temwali byakuyisa mazzi mu kisero okuviira ddala ku ntandikwa okutuuka lwe yagikuba oluku mu mutwe. Okonjeru primary school liryawo baawo kyaza katono oyingiramu kwaawo ebijja batunatuuka bijjaaba. Nasomera from P1 paka P3 then P4 nenumba ku Kato Film Academy nembeera okubaka P5 then nenumba aliko omuntu gw'agamba nti talimwerabira mu bulamu bwe ng'oyo yali kojjaawe eyamuyingiza ekibuga Kampala n'afuna n'omukisa ogusomerayo okwo. Numba ekibuga anko wange nanyingiza ekibuga nenyingira Emma Primary School Nansana awo kamu Uganda wansi awo natuulira awo ekibiina ekyomusanvu. Emma Primary School nenumba Senior 1. Agamba nti wano mu Kampala ebintu byefuula nga ne kojjaawe ebisale by'essomero wamma nga takyayinza yasalawo okudda e Masaka gy'aba akwasaganyiza omutendera ogwa secondary. Olw'embeera y'akasente nenzirayo mu kyalo e Masaka. Senior 1 nenumba Bexhill High School Kamutuuza. Wena kirumbira awo katono school fees nabange yegiraagiramu awo nenfuna ka chance nalitegeera before nga sinabagenda ku Masaka ku Bexhill nasooka nengenda ku St Jude abalimanyi ya omukyala Kabanda ne Raka St then had to cross nengenda ku Bexhill High School form 1 form 2 form 3 paka kyakuna. Then after senior 4 mbeera teyali nnungi nga omanyi bya school fees bintu byawo byakwenyiganyiga then nentulirawo senior 4 nti kikyo kyaggwa then had to go for form 5 nenyingira ku National Education Center National Police awo Emanja awo kusomero wekali essomero lyagala nnyo nti lyanzijjamu lina kyeryanjigiriza kingi ate nga kinene nembeera nfa paka form 6 wenatuulira era ng'obuzira bw'omukopi bwe kubeera okwekolera. Samuel tumubuuzizza ku biki yafeesa eno byeddukanya era bw'ati bwannyonnyodde. Office yange mwenkola emirimu gyange ttiimu nnene yo ttiimu nnene abamu nyinza obutavugera ku mpewo anti ttiimu naye ng'omutwe so ttiimu eno waliwo aba media then aba fit then tulina aba photography something big because tulina abantu most of the big artists abamu besigenda kwogera ku mpewo most of their work is done here basinga ebifaananyi byabwe video byonna bikolera wano wembeera wenkwasaganya emirimu gyange egya media some work special zaawe mwenti omwendi tebiri nti ngeeragenda nti obakola kirala nti oba ngeeragenda kuvuga gundi straight tebyange biri byonna byange bimalira Byakatonda yatuukiriza enjogera egamba nti yagaliza ofune era ku bimu ku bisinga okumuwa essanyu ye muntu aba aliko kyatandise naye n'amukwatirako. Ye muntu alina kyatandiseewo like nga kyamaanyi n'ekiba si kyamaanyi naye kasita nga alina kyatandiseewo kinyumira nnyo kikwatamuko
nenkipushinga nekitambula kinyumira nnyo kozi bwe nkiraba nti Shiba kitaddeyo Kenza kitaddeyo ngamba okay this is my work nina kyengaseeko so kintu kitambudde ng'ekyakwajja musabye okunkubira ttooki nga nsinzidde ku mirimu gya yafeesi eno gyeddukanya mu myaka ng'etaano egijja mu maaso kuwa waasuubira okuba a big house ngeri like enimu like 50 rooms ngamanya nti omuntu azayagala service bwet about nga tuli mu kya industry azekola luyimba studio yino eri azekola bifaananyi photography yino azekola video ina kikolera wano ane tubane nga space weringa omuntu asobola okujja n'akolera mu video n'eba y'amaanyi kitege era nsabye mmanye ne ku ebyo ebituukiddwako mu kaseera bukya yeeyunga ku mutimbagano bino abinviiridde ku ntono kukira wa kibuga atuuse we bajjula yeringa entemeddewo something big olw'ensonga yotemerawo ekkumi abantu bali ku media batuwadde support abantu bali ku media batuwa views ku YouTube ku nsonga endala zonna zinyi kisobola bayo ne nga this YouTube is mine this page is mine nga tebiri bimanya gange naye nga mbikola nga nzikozesa mu mulungi abantu kwebale but yet nga nkifunamu akantu nkufunayo ka data mpolampola bwenti mpolampola Byakatonda agamba nti bwe kataligiri alina n'essuubi ery'okuteekawo studio ekwata amaloboozi okuli n'eyeekwata obutambi oba n'enasula ebifaananyi olwo nno kisobozese n'abalala okujja okumwettanira era ng'asuubizza okubawonya ebyabali bye babadde bakola gaddibe nga ly'engembwa ebunza omuzigo Jamil gwakoze audio onfuna ate video ate Ashirafu yagikoze ate simanyi gundi photography gundi yakikoze nga ate Sente situ Sente eriemu omanya nti gwali ku ground okuva wekitandikira mpaka wekisembera so kyenjagalira ddala ate n'ekiranga njagala mbe ne machines nga buli yeetaaga njagala ku baana abato nga ne balina kyayagala like agenda shootinga muto ayingidde system ojja kujja national ID ngambe ngina kyengenda okukola you think your national ID behind reception netukuwandika ndo tute kamera ogipangisizza n'evening n'ogiza so n'okukola wakanga mulungi ddala n'ogenda n'okwata emitwalo gya 5 oba 6 n'ogula ka kamera nga si kalungi ate ng'okola waka mufuniro agamba nti aliko n'emirimu amakula gy'akoledde abayimbi abayitirivu wano mu ggwanga wadde nga tabaatuukiriza mannya so many artists waka tumuyina wano sijja vaayo ngambe nti muyimbi gundi nti ebyo byoteekayo ku social media ffe tubikola naye kati olina keeping that secret because machines oziraba weziri omuntu agenda kujja situle agenda kwata machines oba kwate 6 Ds mmeka 2 agenda ashootinge byashootinze abamu bamanyi shootinga naye nga tamanyi kwata mu kintu sajja n'agira ntumutera mu kitumega n'akolaki n'agenda so that's it era njagadde n'okumanya obanga eriyo naye gwe yalabirako amuviirako kukola ekintu kino anti nga bulijjo ekkerenda liva ku lubaya nina omuntu omu yanteekamuko ku maanyi erina studio down bamuyita Nash bamumanyi manya n'erinnya eritambula muyita Nash nashike gwe mmanyi Nashike mwana musajja mulungi nnyo yanteerawo obwenga ndaba kyakola naye sirina budde tuula ku studio buli kaseera ate naye okumanya kyali kya ku media Nash ayogerwako nti alina studio oluvannyuma lw'emirimu gyo gikakkalabya mu ngeri enyumira Byakatonda naye kwe kusalawo okutondawo eyiye ayagala ku media on my page so ng'ayagala tumutambulizeyo ku something then ogenda okuntegeera nga ndaba byakola birungi musajja mulungi muwakuwaaka naye alina kyanteerawo so Nash yantemera ekkubo so ngamanya nti kino yino kikola bwenti kino yino kikola bwenti waliyo abalala bogamba akola waako omulungi naye mwegomba emboozi ng'egwa makerenda Byakatonda musabye okumbuulira ku bimu ku ebyo ebisinga okumuwoomera wano wansi w'enjuba ono neewuunyisizza bw'ategeezezza nti ng'amata bwagiddira sirya nnyo amazzi sinywa mata kyekirala awo nina ebintu bisatu abasinga bebeewuunya sinywa mata n'enkoko sigirya sabasinga beewuunya nnyo singa oluusi oli ayinza ogakoze pate
n'avumba enkoko biki bambi agenda tukawa n'abeera disappoint oluusi n'agamba nti ŋŋanye mba siganye. So emmere gye mpoomera nganze kintu kiri ku muceere like macaroni tooke bwe bityo then kati enva fish oba nnyina yes fish oba nnyina. Okumanya yo tugiseetudde mwentuuse n'okumubuuliza oba ku kiraabu ezigukyangira mbulaaya yandibaakemu gye yettanira wano ng'obedde munyamusubi kuba ekibuuzo akizzeemu abalaata n'okubalaata. Kuba essaati yange nagireseeyo nze ne musajja Manchester United njagala njagala ttiimu eyo. Buno bwe bumu ku bubaka bwalekedde bavubuka banne mwe muli ne bye balina okwettanira okwewala okusoomoozebwa okw'enjawulo awamu n'oyo abaakulimu ku butya bw'oyinza okubusomoka. Ngamba bagamba kasita oba n'amazima n'oba ne dream ekirooto kyo sigamba nti oyagala kuba musambi w'omupiira ate otuuse wakati ofunye akuwa $3,000 olina ky'olimu ate okidduseemu ate ng'omanyi kiri ky'amaanyi. So olina okwegendereza. Then 3 olina okwewala like someone to use you for some years. Sino nyinza okyogera si mububi naye kyalibadde kirungi if you have a job that you are doing ng'ofuna emitwalo gyo tugeze 10 for example kanjogere ku 10 ojja kufuna kuwa 10 buli mwaka naye kyalibadde beta n'ofuna ky'otandikawo. Create a page on Facebook gamba nti otunda sola genda mu town omanyi atunda sola boosting pages back clients webali tosobola kumala like 3 days nga tofunye client. Nange mwennyini aliko obubaka bwansuuliddeyo mwasiimidde emirimu amakula gyenkakkalabya wammaawo nange nengazi wamu. Kyenyinza okugamba point I have 3 points about you. One badde ndaba kuwa ngeri gy'atambulamu ate nga bangi bamusima ke kantu kooteeka awantu bokatadde either ku WhatsApp naye you see comments flowing bannange who is this guy bannange ayinza otukola nga olaba talent gyeri. Then two waliwo n'omuntu akola ekintu ng'omulaba nti akikola out of love. Kataleke kanina kwebaza mami wange yanzaala madamu Sara nkwebaza nnyo tukano wendi nyinza okuba nti nyambaddeyo akakooti ak'omutwalo kano nyinza okukambala nga maanyi go nga maanyi geero oba kabbiri nyinza okuba nyina akasaati kenguze akasawa nga ka 5 wali eza miliyoni ak'ettaano kentuuseeko maanyi ga maama. Omulabi wange omulungi siri wa kusukkako wano wabula nja kwebaza okuneegeka emmunye okuviira ddala yonna gye twatandikidde. Mbadde Jammeh Radio Uganda okuweereza abankuumire wangaala ayi Ssaabasajja Kabaka.